Christmas is now big booming business. Ne government etyo gikwatako. Kati government zijityo olw'ensonga. Kati abakozi b'ebivulu babbalamu oba ogenda baddawa. Abatunda engoye mu nnaku nga zino transport. Abasuubuzi oba ogenda baddawa. Kwe batundira. Kati ate bannaddiini linda ku bannaddiini amabaasa baagakubye dda. Bagalina baagagabye dda. Actually bazigaba. Twali baasa ya Christmas ekirabo ky'amazaalibwa ekirabo baaweerera ddala kye bayita. Baaweerera ddala kye bayita okusinza Christmas. Okumala emyaka aga mbote bagitegeera. Christmas nga bagiweze mu Bungereza ne Scotland yagiwera. Okitegedde? Amawanga mangi na America yagiwera. Na America yawerako Christmas. Nayo yawerako Christmas. Kakati abagitatinga Christmas eddewo bwe bakibi bannaddiini kubanga ekinyumu kyali kikutteyo nga kwolwo olunaku lwe basinga okusolooza ssente kubanga n'abakafiiri nabo bajja. Abantu bagende masinzizo gaabwe. N'abakafiiri bajja. That is your view. Nga gwe omujega atamanyi. Naye bali bo specifically baali bajjuukirirako amazaalibwa ga Katonda waabwe ow'enjuba Sanitarius. Segede. Katonda waabwe waki? Ow'enjuba amazaalibwa ge. Kyannaku nnyo ky'abantu bakkiriza bye batategeera. Baleka ebyo bagwanira okukola ne bakola ebitabagwanira kukola. Beetegekera ekinyumu kya Ssekukkulu oba Christmas ge bayita amazaalibwa ga Yesu Kristo. Bw'osoma ebyawandiikibwa okuva Genesis paka Revelation ne bw'oba osomye the Gospels ezawandiikibwa Matayo, Luka, Yokaana ne Makko temuli mu kiyitibwa kujaganya mazaalibwa ga Kristo. N'olunaku Yesu Kristo lwe yazaalibwa teruli specified. Bw'oba osomye Bayibuli egamba abasumba baali bakuuma endiga zaabwe ekiro. Baali mu ttale, baali mu nsozi. Malayika n'ajja gye bali n'abagamba temutya, mbaleetedde amawulire ag'essanyu ag'okuzaalibwa okw'omulokozi. Season eno mwe tuli Israel winter. Ekifo Yesu mwe yazaalirwa winter, Bethlehem winter. Mukaseera kano winter bwe kiba nti bwe kito bwe kize kitambula kitegeeza Yesu tasobola kuba abasumba baali tebasobola kubanga bakuuma endiga ebweru ekiro mu winter, ebisibo byabwe ekiro mu winter. Tekisoboka kubanga winter ereeta n'omuzira butiti. Ne malayika yabasanga bali mu ttale, kitegeeza baali mu kiseera ekitali kya winter. Era tewaliiwo mu Bayibuli w'osoma nti Yesu yazaalibwa nga 25 December. Kati ne kalenda yakolebwa luvannyuma. Gregorian calendar, Julian calendar zakolebwa luvannyuma. Era Yesu wamala okugenda ne we yabeererawo tewaliwe kyawandiikibwa nti amazaalibwa ge ga celebratingibwa. But years later, around 336, Emperor gwe bayita Constantine yali amaze okufuuka omukatuliki. Papa Julius nga yafuga, Papa Julius ow'olubereberye nga yafuga ekereziya. Kuba mu kusooka ekkanisa yali emu ng'eyitibwa kereziya. Anglican Church yava mu Protestant movement yonna yava mu Catholic Church. Ekereziya ye yasookawo. Era nga bw'olaba abakatoliki bwe bagamba nti papa eyasooka ye Papa Peter, St. Peter. Ye papa ye Petero ye papa. Ye papa eyasooka. Era kyova olaba nti e Roma bagiyita St. Peter's Basilica. Now mu 1336 Constantine kabaka naye afuuse Catholic. Atula ne munne Julius. Julius ye papa, Julius the first. Bagenda naye tukoze tutya okusika abantu bafuuka abakatoliki. Kubanga mu kiseera ekyo Abaroma
baali nga buli lwezi tuuka 25 December nga bakuza amazaalibwa ga Katonda waabwe ow'enjuba. Satan. Kiraba Katonda waabwe waki ow'enjuba. Sanitarius. Kati nga buli 25 December bukinyumu. Ate nga balinayo ne Katonda w'ebyobulimi naye bamusinza ku lunaku olwo. Kitegeeza zaali two pagan feasts. Kitegeeza olunaku lwali lwa bakatonda b'Abaroma. Yes, bakatonda b'Abaroma. Basitaani baabwe bwe tuba tukkiririza mu sitaani basitaani baabwe. Waffe tumanyi Katonda mulala. Kati olunaku olwo kwe baali basinziza nga bakola ebinyumu. Ebinyumu bye baakola ng'obimanyi. Mwalingamu n'okwegadanga sex sprees. Nga banywa omwenge ne bagangayira. Anti kati kinyumu. It's a feast. Kinyumu tugenda kukola ki? Abagala okwegadanga ate mwe balina ne beaches. That is your view. Nga gwe omujega atamanyi. Naye bali bo specifically baali bajjukirirako amazaalibwa ga Katonda waabwe ow'enjuba Sanitarius. Second, Katonda waabwe waki ow'enjuba amazaalibwa ge. Kati bano babuuza tukoze tutya abantu bano basika ne bagamba kati naffe olwo olunaku tujaguzenga amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo tugateekewo ninga terwaliwo. Actually ate bw'oba ogenze mu kitabo kya Isaiah chapter 1 agamba nkooye ebinyumu byammwe ennaku zammwe ez'ebinyumu. Wabiki bye bakolerako? Katonda si musanyufu kubanga baali bajaganyizaako mazaalibwa ga Katonda w'enjuba. Ndowooza initially baalowooza nti bwe banaaluteeka ku olwo abantu bajja just crossinga over. Bajja gamba nti since waliwo ebikujjuko ebyo naffe tuga celebratinga ku olwo tujja kujaganyiza wamu. Kati tutuuka lutya okuwamba okubikka bali Abaroma mbere nga ensi yonna tugidominate paka na kati nga now olunaku olwo bwe lutandika ebinyumu n'ebikafiri byonna ebyakolebwanga byanyiza be bayita Puritans. Puritans baali ba Anglicans ba Protestants ne bagamba no tulina okkirinzinga church ebikolobero bya Roma bye batuteekamu si byaffe. Olujjukira Kabaka Henry yali amaze okukola gye bayita ekkanisa ya breakings away from the Anglican from the Catholic Church. Kubanga baali bamuganya okuwasa omukazi ye gwe yali awulira nti ayagala nga bamusibako oli gwe yali asoose okuwasa ate nga yabikula obwerere bwa muka muganda we ye ng'agamba nti papa yamukozesa ensobi n'amukkiriza okubikula obwerere bwa muka muganda we ate nga mu Leviticus kiri very clear tobikulanga obwerere bwa muka muganda we. Era yagamba nti n'ebizibu byenfunye sifunye mwana muwala. Ye argument ya King Henry. Kubanga n'abasajja bamugamba nga naawe zaala omwana nga bulaba abasajja baffe bagamba kabaka nti twetaaga omukyala anaatuzaalira kabaka. Okiraba? Omanyi kabaka waffe Mutebi alina abaana abakulu. Naye bamugamba nti fabo tetuba recognize twetaaga agenda okutuzaalira kabaka. Ate Sylvia Nagginda naye n'atazaala mulenzi. Aga ffe twagala. Baali bamugobye mu kyaki. Baali bagambye nti kabaka mwenzi. Ye bayinza okiyisa mu gundi. Bonna ba bishop tebagenda ne bapayinga homage to the king. They do. Okiraba? Are they really believing in the God? Bwe bagamba nti basinza. Olunaku luno bw'obeera omwavu bakikakaatikako. Bw'obeera epower sebo bakusinza businza. President tasobola kukola bwenzi. President tasobola kuyitibwa mwenzi. Ekisoboka. Kabaka tayinza kuyitibwa mwenzi. Kuba ate ne Rome ne Bungereza kabaka yafuga church. Ate teyafuna teya divorce nga ne Diana Princess ate naafuna Camilla Parker. Okiraba kati ne bisi yagababikiriza mu Church of England. Anyway, fast forward. Lindako. Around 1640 something, Church of England, through Act of Parliament,
Act of Parliament y'Ebungereza nga yali Cromwell ndoza yali Archbishop bawerera ddala kye bayita okusinza Christmas okumala emyaka aga mbote bagitegeera Christmas nga bagiweze mu Bungereza ne Scotland yagiwera okitegedde amawanga mangi na America yagiwera yawerako Christmas nayo yawerako Christmas kakati abagitatinga Christmas eddewo bebakibi bannaddiini kubanga ekinyumu kyali kikutteyo nga kwolwo olunaku lwe basinga okusolooza ssente kubanga n'abakafiri nabo bajja abantu bagende masinzizo gaabwe n'abakafiri bajja Tubula nti n'abadde sabasaba ku Christmas agendako mu kyaki n'abasomizi mu kyaki bagenda tebagendayo era bw'ogenda obatunda balina Christian names bw'omugamba nti oli wa ddiini ki nti anze ndi mu Kristaayo ng'ate balina n'amasabo ebyensi esobola obbiwuliriza kubanga kati omuliro oguliwo abantu bali mu kwetala badde bakuze kye bamanyi kitegeeza nti akakyamamala tunagula kati agenda kumenyeka bumenyesi oba kamenyeke so what kakati bwe kifuuse big business ate kati bano abafunamu ne batandika okipedolinga abatunda Christmas tree nayo ya bei Father Christmas Coca-Cola si yagitandika Coca-Cola batandika bagitani balina ekinyugundi gye batandika nkyerabidde asi Father Christmas kirala Santa Claus Coca-Cola yegitandika etunda soda waayo kanaba bia bateekamu ssente n'abakondomu tebasobola kukkiriza Christmas kuvaawo kati ate bannaddiini tebayinza gikkiriza kuvaawo olw'ensonga lwe lunaku bannabyabufuzi lwe bayingira amasinzizo ne bakola offers njabbawo obukadde 2 njabbawa kino anti Christmas ogimanyi wegendako mu masinzizo olabe era olunamala okubuulirayo katono nyo bannange twagala okusonda kino twagala okuzimba kino twagala okugula emmotoka y'omubuulizi oba eyaki ebyo bagenda okubeeramu just because lwe lunaku lwe batagetinga abantu abazzeeyo okweraga ekitegeeza Christmas is a business. Christmas is now big booming business. Ne gavumenti etyo gikwatako kati gavumenti zigityo olw'ensonga kati abakozi b'ebivulu babbalamu oba ogenda baddawa abatunda engoye mu nnaku nga zino transport abasuubuzi oba ogenda baddawa we batundira kati ate bannaddiini linda ku bannaddiini amabaasa baagakubye dda bagalina baagagabye dda actually bazze bazigaba twali baasa ya Christmas ekirabo ky'amazaalibwa ekirabo ogenda kuteeka musiringi 2 makungula g'omwaka ago gaveeko ekyo kirala gano mazaalibwa ekirabo ky'amazaalibwa iri abagendo ganzi cheque yino ya milioni 10 cheque ya milioni 5 abakashi nabo bajja kuleeta that booming business ogamba nti ogibajjako actually they maintain it actually okimanyi nti kerezia ne chachi zize zitemula abantu abazze bavaayo abaga nti bakyuse ebintu gabwe biri kubanga ogenda kujjawo business ogenda kujjawo ki business kati bwekiba nti nkugambye nti Yesu amazaalibwa ge tegamanyiddwa era tazaalibwanga nga 25 December. Pastor, family yo gutubagulirayo kanyama konna ku lunaku lufaanaganako bwe luti oba tobawa celebrating konna nedda huliriza tulya bulijjo enkoko tuzirya ennyama tugirya we twagalira bwe baba baagala nnyama nga tugirya baba baagala nkoko nga balya. It's not that Yesu yazaalibwa no tobaguliranga gwe kubagulira balyengo balina okulya naye si kubanga nti kati bano ekintu kye baakola kasita kyafuuka business ate ne kikwatayo kati lindako okimanyi nti abagenda okusula mu ndongo bayitirivu ku Christmas. Of course. Amaka agagenda okufa mayitirivu bingi ebitegekeddwa ku Christmas abaana abagenda okuluzinga embeerera zaabwe bayitirivu naye nga bonna mu linnya lyani ly'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Ababbi babadde beejaga era abalunzi babadde kutebuukye era bakyali kutebuukye olw'amazaalibwa kye bayita amazaalibwa. Ababbi bangi singa ddala Yesu yazaalibwa ku lunaku olukulu luno Christmas abalukuza be babbi abalukuza be batemu abalukuza be bafere abalukuza be bavulu
Twandi batubeera mu kusinza businza ntusiba mu machachi. Actually buli muntu yandibadde akola bukozi reflection. Kiki ekyaleeta Yesu Kristo ku nsi? Why was he born? Twandi batubeera mu regret na kwenenya bwenenya. Kwenenya reflecting. Kubanga buli muntu alina kyazayitamu. How do you reflect on that? Tekyandibadde kibi okureflectinga ku bulamu bw'oyo eyafuula ensi n'agikyusa. Naye bwe kiba nti kati kivulu bubbi butemu bufere tukyalowooza nako olunaku mu perspective y'okufumitiza oba tulowooza mu perspective y'akulya n'abaana bennyini awaka Christmas bagimanyidde mu kulya. Abakyala birabo na ngoye na ssente bw'oba tobimuwa anoba. Christmas yandibadde ya Easter. Wali Easter tusanyukira celebrating. Easter soko ogiveeko njogera ku Christmas. Christmas, Jesus was never born on Christmas Day, 25th December. Ekyo kinyumu kyabakafiiri. Okumanya kyabakafiiri njagala otunule bwe kyawamba. Abaroma babeeranga ne 6 sprees. Ne mukkanya ne munno yakati omanyi nti tugende tufuna abawala. Nimugende mfuna abawala oba bana oba batano. Nemudda mu room emu. Ogova kwono munna muddako gudda kwoli bwe bati obakolanga. 6 sprees. Bana bameka abawala abaluzinze virginity ng'omusajja omu yamuyise ne bamukwatira yaba oba basatu. Bangi munaku. Mukwano gwe yamuyita nti jangu tugenda kulya Christmas. Mpoza amusendesedde baganda baba babiri. Era bino abaana bye mwekyaza nti ngende nsule wa mukwano gwange. Ojja kwesanga nti Christmas bino. Ojja kwesanga ng'ofunye obuzibu. Abazadde bangi nnyo bakaaba Christmas. If you go deep, bucholoza nti abantu first celebrating. Niye ate abakaaba okuvibwako abaana baabwe. Abakaaba okufuna ebizibu. Abana kuwalula olunaku nate bangi. Bangi kuba buli lwe lutuuka ajjukira lwe baamukwata ng'anywedde omwenge atamidde. Njagala otunule. Singa obadde ku nguudo ng'olugenda eggulu. Bombo Road nokwata kule ojja kulaba ebimotoka bisomba mwenge. Aba breweries omwenge gwe batunda mwezine nnaku muyitirivu. Era kyovulaba amakampuni gano gonna agafuna mu binyumu bya Christmas gateekwa okusponsoringa buli event egenderera okulalula abantu baspendinge ku bintu byabwe. Kondomu zitunda kati wadde bazambala gusooka ogwokubiri tebazizaako ayagala live tokanga atajja nayo abalala babeera nazo n'agiteekamu n'agimulaga n'amugamba ntaddeko. Even midwe n'agana naye kino ebya live ebyokwekweka avaamu lumu katono n'agikundako naga Katonda balikebera anti akabisi kamuli ku mutwe. So kati wekiba ndi mu celebrating olunaku. Era bangi abagenda mu masinzizo ninga batamidde basuze banyo. Olunaku lwandi badde olwo. Christmas tukola kitya mu celebrating ku olunaku? Christmas kwate tuyinza dujjawo kati. Kinyumu okujjawo nga tufunye abalalu nga Cromwell ne banne abaaliwo ba Puritans baga no enough is enough. Yesu tazaalibwanga ku Christmas. Naye ekyo si kisuubira kubeerawo mu myaka gy'abaakibishopu bannabbi baani bendaba olwaleero. Kubanga nga bwe biri as is bafudamu. Ng'ogaana omutamiivu okujja okusaba n'ebbaasa yejjudde omugambe nti genda ng'ate bw'asifeninga omuntu olunywamu ngenda kuseeza Katonda wange gamba ompe cheque njagala agenda ate agenda enzendese zange esente azigaba kiralu kuŋŋaanyiza sente wale bate tebasupendinga sente za Christmas kati balina nnyingi ezitalina byakukola. Nandibasabye mu kiseera kino ebyo tebibatwala mutima. Omukyala bw'oba awakanga omwami talina kyaleese, thank God oli mulamu, muli balamu. Continue. Togenda tomuteekako pressure kubanga taguze engoye, temulidde ennyama. The Christmas nalyako ku binyeebwa. Kati I can afford meat n'enkoko nzirina awaka.
naye sigwirana ne bwemba siridde enkoko I can still live. After all, bwe tumala okulya alidde ennyama ne chips ne ki kafankunaaya bw'omaliriza obiteekawa bw'omaliriza obiteekawa mu toilet siromba za kulya ez'okulya nzirina ne bwe bankoko nsobola ogirya oba nnyama nsobola ogirya, but the truth remains Yesu tazaalibwanga nga 25 December. Ekyokubiri, abantu muleme kutwalibwa, abakyala, abaana, abavubuka abaana awaka. Muzeeyi bw'aba tasobodde kuleeta nnyama, bw'aba tasobodde bagulira nkoko oba kye mwagala, take heart. Nalwo olunaku lujja kuyita. After all, Yesu tazaalibwanga nga 25 December. Abakozi muleme kusuulawo mirimu kubanga ojaganya Christmas. Ojaganya olunaku lw'abakafiri azifa ensi ekoma leero. Nti Yesu leero bw'ajja lwakutwala, bw'azaalibwa leero lwakutwala. Aba azaaliddwa bali kuza amazaalibwa ge agatabangawo nga 25 December. Naye ate olina okukola weerabirire, olabirire famire, osasule renti, otukize obuvunaanyizibwa bw'oli n'abaana, fees zijja. January ayingiddewo, fees zikola ki? Zijja. Batuuka mu January awo nga buli omu yeewoola kati batunda bye bayina. Era temuli amabanja kubanga mwagala okulya ennaku enkulu. Please, akatono koolina kakumale. Pawulo yagamba ti mu byonna njiza okumatira. Manyi bwe kiba okulya n'enzikuta ne bwe kiba okulumwa enjala. Manyi bwe kiba okuba n'ebingi n'okuba nga sirina kennina. Manyi bwe kiba okuba mu ssanyu n'okuba mu nnaku. I can do all things through Christ who strengthens me. Nyinza byonna mu Yesu Kristo ampa amaanyi. Bw'oba olina Kristo ne bw'oba tulidde ennyama, bw'oba olina Kristo ne bw'oba tulidde enkoko, bw'oba olina Kristo ne bw'oba tuguze olugoye lupya ne bw'oba tebalugulidde, bw'oba olina Kristo ate teweetaaga kunywa mwenge, bw'oba olina Kristo olina discipline gy'olina okuba nayo kubanga Yesu ekimu ku byamuleeta kwe kubeera nti tusobola okufuna discipline eyiye yalinga mukwata mpola, yali alina okukumatira, tulaga ku Christmas so sigenda mu binyumu sexprizi. Ate n'ekirala abalina mutwala nnyo mu masinzizo ne mubeera ne baliraanwa bammwe abasula enjala eri abaana bali mu bitundu abatalina agenda bayamba. So nga ate wandikutte ku koolina noga nti nedda kanyambe ku bano, kanyambe ku baliraano. Naye tuyinza okuba nti kati abantu baspendinga ssente naye nga ate bwe tunaamaliza Christmas n'olunaku olupya abaana eriyo be bagoba mu nju, naye ate abaana abagenda okudropinga out of school bangi, n'abagenda okutayaya ku byalo tebalina zibazza mu masomero bangi. Nsaba nnyo Mukama ababeere mwekube mu kifuba mu nnaku zino zetulowooza nti nkulu, tuleme kuggwaamu, tumatire n'ekyo kye tulina, twefuge, abaana mubeere eka awaka, amabinu mugaveeko, kazibeere night prayers, mujja kgenda babakwatireyo, ate time to come kibe nga it's a traumatic experience eri mmwe bwe munaaba nga mukyali balamu, eri famire zammwe bwe munaaba nga mugenze. Nsaba nnyo Mukama abampeera emikisa. Kama katonda batutumye, bampita Fedzaha, mbere bulungi, mweraba.